Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako basewa ne banyabo. Amanya ne dobozi ze Ibrahim Mukasa. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga olunaku lwa leero nkyazizza omukyala ali into business, azanya emizannyo, awandiika emizannyo ate nga akola ku TV as well. Omukyala amanyiddwa nga Shamim Mayanja. Abasinga mumutegeera mu mizannyo egy'enjawulo ku internet. Abamu mulabira ku TV, abamu mumanyi physically. So tusazeewo tumuleeta olunaku lwa leero tunyumyemuko naye tulabe obulamu buli butya, kitambula kitya era ali ku ki 2023 in line of art and culture alina ki ekipya ekitambula. Nkwanirizaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ogamba otya? Je ndi obulamu bugamba ki? Bulungi ddala. Buuza ku balungi abatulaba. Abalungi abali ku Extra Digest mugoba nsonga ne Ibrahim Mukasa. Mwebale kubeerako, mwebale kuwagira bana Uganda, mwebale kuwagira bintu bya Uganda. Thank you. Last year wanchaza abantu ba muze mungamba abantu ngate bakukyaza, abantu ngate bakukyaza, but of course abantu kirira oba bankubira tusinkana tukwatagana. So abanonya interview yange eri ku channel ya Shamim kweri so okugenda n'ogiraba yankyazaakokko era nga ajja kuddamu ankyaze. Reason being nti wabaawo respect. At the end of the day waliwo omuntu ayagala okukyaza nga ye alina byanoonya bibye. Waliwo n'ayagala okukyaza nga ayagala just lutalo. Waliwo n'omulala ga nti njagala kukyaza ng'ayagala ogaana ggulewo olutalo. But I'm open to interviews. Abantu bankyaza, abantu bajja kunkyaza era bali nkyaza. So njagala kwebaza, that interview was very good. Abantu bankubira amasimu, diaspora, my good friends, my family, abagagga bange bankubira essimu nga bandabye. So n'emikwano. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Oli bulungi? Alhamdulillah. That is very good. Njagala kwaniriza wano ku show kyakubiri ku kyo, njagala kwebaza okukkiriza n'ojja ne tukola interview. Amina, nange neyanziza okukkiriza. Because nakusaba wansaba ne tukola interview nange nekusaba and you are available. No creating a time, no gamba nja kujja tukole, and here we are olunaku olwaleero. Amina. First things first. Ku owangalira nnyo ku social media kwokolera ne businesses zo ez'edduuka era otundira ku social media plus physical address as well. Waliwo statement eri mu kutambula ennaku zino ku social media nti tukube fireworks tubalangirire ntuli mu 2024. Akantu ako oli mu kalaba? Nange nakalabye ne ngamba ekituufu asembayo okufuluma Uganda ajjeko ettaala. Batuvuga speed. Njagala tusooke tutunuulirako abantu ke bagamba nti mukube fireworks mulangirire lumu. Nti 2024 kikiri kyennyo speed nyingi. Tuba twakava mu kino nga tuyingira kino, tuba twakava mu kino nga tuyingira kiri. Kati Uganda enyuma kyekituufu. Kati speed esusse. 2024 twabadde mu January twakatandika February. Yeah, of course. Nazo ga tuli mu December tumalako mwaka. Ka speed keeko. Okay, Shamim, tutunule emabega. Wa joining the internet actively. Ebitali bya kusaalisamu actively. Na joining like 5 years back nga tutandika nali embozamara naye nze kenyini okutandika okubeera active nze nga nze nekwatya ebintu byange mu lockdown nga ndi awo sina kyenkola lulinga babinkolera. Okay, kati kyatuddeyo kemabega personal friend personal Facebook account etali page eyiyo wajigulawo mwaka ki, if you remember very well, Facebook? Zize zigenda naye bwemba nzijukira najigulawo nga ndi ku Crane Media nakyasoma amawulire nenga nerabira zi passwords ngeyo bwegenda bwenzigulawo wenda nenga siri active just kubeera no posting akafaananyi kamu. Okay. No vai. Gwengo omuntu okutandika okugamba nti owa amawulire obudde, there is something we are driving at. Okutandika okuwa amawulire obudde noga nti kati actively ndi mukuwa amawulire obudde like amawulire ago ku TV mpapula ne radio bwoba ojjukira n'ogamba nti kati actively nsobola okulaba eggulire ne ndiwo obudde ne mpozinga mu ddiiro ne ndaba story eyo neggwako oba NTV akawungeezi oba NTV
nga nkyali ddala mu secondary. Thank you. Kinzizaayo ku kye tutandise. Gwe mu kulaba okukolowooza events unfoldinga at a terrible speed of late than ebiseera biri. Because nina omuntu omu gwe nabadde nyumyamuko naye nga muntu si mugagga nnyo, si wa bulijjo nnyo, ate alina ekiti mwali. Ne mubuuza ekibuuzo ekyo nti events abamu balowooza nti kati ebintu bigwawo bingi nnyo ku speed oba ne luli bwe gwali. So gwe mpe ndowoozayo ku kintu ekyo. Nze ku lwange ne luli bwe gwali just nti wano abantu bawummulamuko nga tebabiraba. The 2 years nga tewali kivulu tewali kikati buli omu alaba nti bingi naye nga si bingi ne luli bwe kyali. Just nti luli tetwabiwanga nnyo babudde ne internet yalingawo nti buli ssaawa oba okiraba olaba kino olaba kiri ng'olina kirinda ku TV. Waliwo ayinza okuwendowooza inagamba nti ebikola amawulire biyitiriddemukko okusinga ku myaka egyayita kituufu? Luli bazikolanga naye nga abazikola bebo bannannyinizo betwalinga tuzimanyiiko. Amawulire nti ono agikoze nekikola amawulire ne kati n'ata ne gwe tutasuubira nti ajja kikola akikola. Nekikola amawulire. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Kasage Manja tuli ne Shamim Mayanja. Munamawulire business woman azanye emizannyo awandiika emizannyo ate muzadde. Mchala mufumbo. Gwe tulina olunaku tusazeewo tunyumyemuko naye tunoonya abantu bano basically to inspire, to motivate and guide. So kubanga olaba Shamim on social media oba on TV oba ng'omusanga mu kkubo eyo oba omusanga ku stage oba mu theatre oba mu kikaali ng'azanya emizannyo but nga waliwo the other side of Shamim gy'otamanyi. So tubaleeta abantu bano ne basharinga their other side of life at the end of the day. Tukola ne banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy ku Alwada Mall Airport Road UAE mu Abu Dhabi naye ng'ate baguddewo n'ettabi eddala Fish Round mu Deira batendeka ba baristas abatuuka ino omutindo gw'ensi yonna ate nga ne Najja Nankumbi baguddewo ettabi. Gwe wangalira mu Dubai banoonyeeko eddeira Fish Round buli kimu kibeere nga kitambula bulungi nnyo. Ate nga bo banywanyi baffe aba Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park basabaze mali from China to Kampala. Abasuubuzi abawangalira Uganda abawangalira e China you are catered for. Aba Sun Cargo Shipping Company bagenda kusabaliza mali yo etuuke bulungi e Kampala. Bajja kuyamba okuhandolinga ensonga z'omusolo oba clearing with URA ku border points ez'enjawulo Malaba, Busia, Nakawa, Mutukula babayise ba Sun Cargo Shipping Company. Tutunulire ensonga nga munnamawulire. Waliwo ebigenda maaso ensangi zino abantu nga bagamba nti ng'abamawulire tuwa nnyo attention ebitakola nnyo mawulire ne tubikaka the viewers out there or the readers of news. Tubakaka nnyo ebintu nga tebikola mawulire. Case in point nti tuleeta omuntu nga mu butuufu tekiri worth news. Ne tumubateekako ekyokulabirako osanga omuntu ayinza okugamba nti there is no news in Kabaka Mwanga things. There is no news mu bintu bingi nnyo. Katugende n'ekyo because Kabaka Mwanga is a young boy gwe njagala okwerako ekyokulabirako ate mukwano gwange. Ati kubanga ye abaalaba nti tekikola mawulire ate agasoma kuba yesi ye field gyalimu naye ffe buli wamu we tutunawo nga tulaba kitukolera amawulire ffe kiba kitukolera amawulire nga ffe ate oyo gwe kitakolera ye kiba si kyekimukoledde ayina kyayagala kimukolere nga audience yaffe tekikola mawulire. Ayinza okuba ayagala tuteekeyo ye kyalowooza mu mutwe gwe naye nga ffe twagadde kufokasinga ku kino kubanga we wali amawulire buli muntu watunudde buli muntu akaliko akatrending it is Kabaka Mwanga. Fini tu focusinga ku mwana. Ngaba amawulire. Yes. Kubanga kati kyekiriko it is the boy trending. Kati ngaffe kitukolera amawulire. Omwana yavudde ya trending nze tetumanyi java, tetumanyi oba ina abazadde, tetumanyi omwana onasoma. So gensi yetaaga obimanya. Yes. Kuba obagenda kumulaba bagambe naye nnyini oyo yayogera agenda kwebuuza. Agende kana akano bakaliwa kuba bitikati bwe tuvaayo ate ne tukuwa information. Golwa kuba abadde tuyagala kumanya ekyo. Ng'oyina gwe ekyo kyoyagala tukuwe. Naye weesanga ate naye akirabye. Yagamba kabayina ne taata abaye kafunye ne manager. Endowooza egamba nti ebikola amawulire
biweddeyo okanya nayo sigisikanya nakyo kubanga tewaliwo ngambira nti ekibikola amawulire biweddeyo awo oba olina tugamba nti olaba amawulire nga gavuddeko ku TV nga tebazze gasoma ng'ogamba ebikola amawulire biweddeyo so omuntu lwalikera ku maca TV gy'asinga okwagala okulaba n'alaba nga ku ssaawa emu tebasomye ag'essaawa essatu tebasomye n'ategendako ku TV endala nga teri oba n'agenda ne mu mpapula ng'olupapula leero fulumyeko olwo olunaku ng'agamba bana ino news ebikola amawulire tekyali olwo ebikola amawulire biba biweddeyo nebbanga tumala nga tukyabawa oba najjawo ku social media nasanga ibro ina kyopostinze loga abana this happened kitegeeza bikola amawulire bikyaliyo. Okay. Gwe tuli naye lwaki musoseza that side because she's a professional trained journalist. Yeah. So kyovula mubuuza ebibuuzo ebyo. Gwe amutegerera mu kuzannya emizannyo kitegerere nti munnamawulire. Shamim, how is CTV? CTV eri etya? CTV ndowooza gyeri. Lwaki toli sure? Nati navaayo. Tokyakolayo? Entabo eva kuki? Era wavaayo ddi? Navaayo oba yali September 2022. Yeah, 2022. Yeah, nevaayo. Lwaki? Ebya TV nga bwobimanyi bitujjajjayo biba bingi. Naye nga twagumiikirizaako mpaka mukama waffe bwe twamugamba nti tukitadde. Mu bulungi? Yeah, mu bulungi. Twasiibula bulungi. Mutuukiriza eri enjogera egamba nti wova toyombye? Yeah. Twasiibula bulungi era twali tusobola n'okubalaba nti banange TV leero teraze ne mumukubirako ne mumugamba banange program eno eddoboozi livuddeko biki ku TV mwamalako bbanga ki because mwali mukola ne Alia twawezaako omwaka nga mukola program situation ku ground. It is one of the programs gye nali neegomba ennyo nga ensanyusa nnyo era show gye nsinga okujjukira gye sasobola kwerabira yo show gye mwakolera erugogo mu kisaawe nga tusamba kapira yali yakabi nnyo sheno yali ekwata kuki yali situation naye nga twagala kutambulako mu bifo nti omuntu aleme kubeerawo ng'alaba kintu kyekimu muli awo mutudde oba background y'emu. Yes, ate nze saagala kukola program nga ntudde awo bweba ya entertainment njagala nemba nga nyimiridde nga nina byenkola nkola okunfula nti ndi entertained nze kennyini sobola okwentertaininga abandaba. Okay. Mwakolo almost omwaka mulamba. Yeah, omwaka mulamba. Mutuuka mutya ku TV? By the way, before that, gwe mulundi gwo gwali kusosokola ku TV? Nedda. Wali ku TV ki before? Nasookera ewa Kato Lubwama ngecha ffe twagisookerako ddala ffe twagula. That is B24. Yes. Ngeriwa wali ku ddwaliro ku kano kakola nsakadda wali. Yes. Okay, that is very good. We nasookera nenkola omwaka mulamba. Ne tuvaawo ne Namwanje. Ne tugenda kwechi. Rachel Namwanje. Yes, Rachel Namwanje. I salute you, my sister. She's my good friend. Ne tuvaawo ne tugenda kwechi Git TV. Era ewa Kato nzijukira tukayo buddusi ne tugenda kwechi. Temwasiibula nko Kato. So Echigi, that is Kagoma ne Maganjo ewa Pastor Deo mukwano gwange nnyo mutumiddeko. Yes. Ne vaayo Namwanje n'agenda ku BBS awo nze nesoka nepumulamu ebya TV ne concentrating mu art kati nenzirako nengendako ku BBS nenkola akalaacha for about 2 weeks 3 weeks nalimba nina gwe ntuuliddemu. Okay. Nevaayo nempumulamu kwe kugenda ku CTV. Okay. TV wakakola ku TV nnya. Wakola ku B24, HG, BBS ne CTV. Olule lugendo lwa TV. How is TV? Oyinza kunnyonnyola otya omuntu alaba TV? Obulamu bwa TV bubeera butya? Obulamu bwa TV buzibu muko naddala nga toyina passion eyo. Bulungi nnyo bw'oba nga kyewasoma ate nga wakisoma nga kyoyagala. Cause nze nasoma mawulire nga genjagala. Nti nze abantu nze saagala nnyo kukola entertainment shows in fact. Lwakuba nti buli ampa gyampa. Njagala nnyo nze love yange yali nnyo mu interviewing era bbale we yali ansomesa nga focusinga nnyo mu interviewing. Njagala nnyo kola interviews. Interviewing someone so kati tukamuka rapo binyumira. So obulamu bwa TV bulungi nnyo. Ye industry ndowooza ffeno gye tusinga okunyumirwa. Ne field njagala nnyo kubeera mu field by the way. Nti I'm feeling anti I'm doing my job. Ne bwe mba sisasuddwa ku TV for as long as I'm respected where I am. For as long as kyenkola nkyagala. Nekyo kuba nti empewo kweziri.
TV kweri eraga eri kumayenge wereza yes nti ewereza tekoma mu kizimbo omu yes teri kiruma munna mawulire nga ali ku TV encha kumachana atuka ne bamuga yabuseeko nti we wabadde n'okolera show TV ya devuddeko kinene kuba ffe twakifesinga nnyo ku B24 nga mugenda okujja ne baga batusazeeko kompewo naye nga mwakedde nnyo nikola morning show nga tukeera nnyo saa 10 tuli Mmengo muba mulya mugenda otuuka tebabakubidde nga mugenda otuuka nga TV mye olalo lunaku luba lufudde tuulawo ddala mpaka programu yaffe obudde bwe tugibalyako nti kunyeeba ewedde olemena kuddako bakubuuze leero tewakoze ng'owulira ennaku n'owulira ng'ofa kasita TV enyuma nnyo singa babeera nga abaliwo tebakunyigiriza nti oba nayagala okujjako ekyo ky'owulira nti kyoyagala. Okay, njagala tutunuulire bingi ebyogerwa ku bakola ku mpewo ku TV oba bannamawulire. One, waliwo endowooza egamba nti ab'amawulire tebasasulwa bulungi. Kiri mu b'amawulire bennyini n'abantu be tubeera tuweereza ebweru eyo bakimanyi nti tetusasulwa bulungi naffe tukyogera nti tetusasulwa bulungi. What is your take over that? Ekituufu nti wemanzi gy'okuwomba ompa omulimu gwo ngamba nti sente bwe zigenda okusasula kuba basinga tusayininga contracts nemanya nti nkolera kino kuba sente zenteekamu nze nga nzija ku TV nga nkola tezenkana alumu na sente ze bampa ne passion yes passion ne love gye nnina nga nkola ku TV naye nga olumu abamu tebatusasula bulungi naye olumu tutuulayo nogamba it is what I love to do notulawo but ngabamu tebasasula bulungi. Okay, omuntu ng'asomya amawulire omulimu gusobola okubula nnyo. Nze nasoma amawulire ne mala emyaka 3 nga ntambuza mpapula ziti ez'amawulire mpapula zange bwenziteekawa TV eno ne baŋŋamba gundi yagguddewo nenzirukayo neteekawo olumu receptionist n'aziga nja kukubira n'azirekawo n'ozirabira dda nti azirese ku table ate bw'oyagala azirekewa because watuula ayimukemuuko andagentanfuddeko oba ayingiddeko eyo munda nfunemu kamulaalo maama n'atambuza emyaka egi mpaka yampita. Waliwo scenario wasangako ko olupapula lwo olunoonya omulimu nga balusibyemu erindaazi olwa mukwano gwange gutatutambuza naye yatawaana receptionist twali tufuluma bwetu ti receptionist ezze n'asitula mu dustbin nadde mabega n'amugamba okoze eki n'avaako owaya naye nga twaliko akafuluma bwetu yes ng'amulaze nti ngenda nja mulaba wanaba bawadde appointment mbayite because tulekako enamba zaffe z'amasimu twali tufuluma bwetu ti n'agisula mu dustbin yalina mulenzi yakyuka bwati n'atandikirawo okuyomba bambi amaanyi ne gatuggwamu nze era Kato yannyamba kuba ssaako teyaŋŋamba nti koba leeta mpapula oba ki. Nina mukwano gwange yagenda ng'anoonya omulimu n'ateekayo empapula CV application ate abeera alina waali aguze erindaazi kimunno mu kabi olupapula lwennyini ojjukira TV gye walwandiikira n'obula okuddayo ate obakole ki. So Shamim, tutunuulire Uncle Kato Lubwama, not the comedian, not the actor, not the director in theatre, but Kato Lubwama, the human resource manager, oba the boss, oba the director, oba the manager, oba the MD. Ali atya semufunanga kali lovely ga Kato kyobola nze abantu baba bavuma Kato nsobola okuyimirirawo bannange oyo nagamba nja kumulwanirira abantu balaba Kato najja nayogera ebintu mu kamera nayogera kyafiringa ne Kato ali so lovely mu art industrially lovely mu business wise nga ina abakozi ali so lovely kuba Kato ali open akugambirawo kuba ffe yatugambirawo bannange mbayise natandise TV naye sigenda kuyita abantu wano bemmanyi I mean besimanyi nti bajje bakole muli eyo mulina talent eno TV njagala yaba artist natuyita ne tutandika natiga tewali sente naye mufune empewo TV yagenda kuba yamanyi mu ggwanga lyonna ne tugumira ku ekyo nga busawa tukimanyi eno TV yamanyi temanyi ezo zi TV ndala oba ziri ziti eno B24 gyalese yamanyi ekyesente yabagambirawo yatugambirawo era nga tukola tuli contented naye ng'afuna obudde nawe omuganda agamba ekijja omanyi kinyaga bitono omuntu wagambirawo nti tewali sente Kato ng'afuna obudde naye n'abayita n'ababuuza banaye muli mutya mugamba Kato ka transport katunyigirizaamu nakubuuza oyagalayo nga mmeka ngamba Kato neetaagayo nga bwezitya wiiki nazikuwa
n'ogenda n'omugamba Nkato omwana mulwadde ali mu ddwaliro bakusabye ssente mmeka nti ssente bwe zitya Nkato nazikuwa naye nga tajja kuwa za mwezi naye nga bw'ogendayo ng'olina ekizibu obwetaavu bamanja renti bamanja kino Nkato ng'akikuwa era nga bw'otazze ku mpewo abuuza lwaki Shamim teyakoze maama ye mulwadde nga kkubirako akubuuza kiki maama mulwadde bagambye ssente mmeka nti bwe zitya enkyo n'osobola okukola nti ye Nkato naye nga yagambira tewali za mwezi naye nga teyeerabira buli wiiki atujjukiza banaye temwerabire no TV egenda okuba esinga eyaki ey'amaanyi ng'era ajja n'abaka puroguramu yammwe buli muntu ankubira yesinga kyatuukawo ewa Nkato nebeera nga si y'amaanyi ndowooza obwongo yabumalira nnyo mu palamenti Honorable Paul Kato Lubwama akomawo 2026 era nga ndi omu ku bali ku ttiimu ye naye ku sayidi y'amawulire so tuli mu kuwandiika abantu abagenda onoonyeza Kato Lubwama akalulu ttiimu nnene nnyo this time round tugenda kunoonya abakuuma akalulu baleme kubba kalulu tugenda kunoonya bingi tweteeseteese okulaba nga Kato Lubwama azza Lubaga ku ntikko because yakola ebintu byali bingi Idris Lukwago ye yeeyamye okuwandika speech za Kato Lubwama so tuli good to go I think the Shumes UK store awo ku Arena Mall en Sambia baleese ebyakabi buli ayagala product nga ya UK okuvira ddala ku ngoye z'abakyala n'abaami abaana perfumes deodorants ngato misipi buli kyonoonya nga kya product ya UK nga kikola ku muntu jangu ku Shumes UK store en Sambia ku Arena Mall tunoonyeko tojja kubanga wejjusa buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Mathi agency services abasangibwa ku Awab Mall okuliraana Masengere bakugamba ekintu kiri kimu nti jangu bakukwasaganyize ensonga z'ettaka bakuddukanyize business bakubanjiza abakozi bo bakukwasaganyiza abaana gwe yaleka abaana eno okumontaringa abaana okusoma school fees alina business ngo yalaba gimontaringe babayise ba Math Agent Services beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo tulina Shamim Mayanja muzannyi wa mizannyo ate nga munnamawulire at the same time amawulire bw'otunuulira TV n'empeereza ya TV abaana b'obuwala balina bye beemulugunyako nti okufuna omulimu ku TV wabaawo embeera etaba nnungi abamu balina bye babayisaamu bye baba tebeeyagalidde. What is your experience via that? Sikifunangako nze kubanga nze nfunye emirimu nga bampita lwa talent naye nempulyako ne complaints ezezimu but nze nzikiriza nti kyoyagala kyofuna bw'okkiriza ekyo kyojja ogenda nakyo naffe abasiraamu tujja kuvayo tugambe nti batuma emirimu nga bakugamba bw'oba weesibye akakaaya oyambala biwanvu tojja kola ku mpewo naye kiri gye ndi okugamba nti munange kanguleke era ofunayo akkiriza ekyo just weewe ekitiibwa kyo naawe olina amateeka ago agakufuga ng'omuntu kkiriza nti wano kiganye bwe mba ndi wakwewaayo nja kufuna atakkiriza ekyo akkirize nti nina talent. Okay, ebya TV wabivuddemu completely? No, nja kubiddamu but just kati ndi focused somewhere. Nja kubiddamu ebya TV. Okay, osobola okuddamu okunoonya omulimu ku TV oba olinda bakuyite? For now, sisobola kunoonya mulimu ku TV kubanga nina nange ebinkeepinga nga nkola ekyo kyempulira kyenjagala kuba wa TV bwampita ayina kyampitira and sometimes nze bwe ngamba omuntu nti nja kukola mba nja kukola kati olumu mbasa kudisappointinga abantu era bwe bampita era nemabegako waliwo abampise naye nembagamba sijja kusobola yes sijja kusobola for now ndi busy. Tuddeyo wali ku kuzannya emizannyo because okuzannya emizannyo yensonga lwaki waggukira ku TV however much wayina empapula zo ng'oli qualified naye wanoonya omulimu ne gusooka gubula ng'okozesa mpapula then ate mu kuzannya emizannyo oba talent Nkato nampita n'ekugusa ku TV otandika otya okuzannya emizannyo gino? Emizannyo munange nali awo ku Crane Media nsoma mawulire nga tulina kakiliki kaffe ak'abawala tuli bana kakiliki tukayita akabinja mu Luganda akabinja kaffe nga tutambulaawo ku Crane Media kati tutambula twali tulina we tuliira emmere awo ewandege nga ku Equity opposite ne Equity Bank nga tuliirawo emmere omwami najja nga tambuza bina Uganda nga sirinaamu na yadde kiŋŋamba nti genda ozannye emizannyo
omwami ajja atambuza bina Uganda n'atuwa n'atugamba mugendeko mulabe wenaakomawo mujja ggula yabawa jalibu yatuwa jalibu ne tutuuke waka buli omu n'ateekamu n'alaba ne tudde nkatuga wabirabye bannaye binyuma bwe yakomawo baali bamuyita Kaabunga bwe yakomawo ne tumugaa bambi binyuma tusobola okujja ne twabako ku rehearsals zammwe n'agamba musobola ndina Sumaya ali mu Streamline kati nga waliwo n'abawala abalala babiri Streamline Avenue Streamline Production nga waliwo n'abawala abalala babiri omu bamuyita Lilian omulala mwerabidde erinnya ne tunatulagirira we bakolera ne tugenda ya awo nawo awo ewanga kuhamu awo ku main gate ye Makerere nga balina we bakolera awo rehearsals ne tugendayo ne tutuukayo ne tulaba rehearsals nga binawo ne tunyumirwa mu lunaku ne tutandika okugenda nga tumala lessons nga tugendayo ne tulaba bakola lwaggulu balinga bakola lwaggulu gundi eyo group bagiyita batya bali bagiyita Streamline Streamline Productions nga tugendayo ne tulaba nga ne bitunyumira nga tubeerawo kati olwamala lumu director waabwe bamuyita Mbabali Ibrahim balina show bali bakolera wa Kato Lubwama nga bakola buli lwakuna nga bastaging omuzannyo buli lwakuna ku Royal Theatre yes ku Martin ku Martin Road nga bakola kati lumu omuzannyo omu tajja kati omuzannyo atajja yali ayomba nnyo mu scripting abamwa muyombi nga mukamba yenge ekitundu kye kyakuyomba kati director nangamba Shamim osobola otugerezaamu oba Sumayi oba ani ku mmwe character teriiwo fena ne tugezaamu nangamba oyinza okikola ne twatuuka ku show nekikola abantu ne bakyagala nnyo abantu ne bakuba engalo najja nangamba abantu bakikoze lwaki togira ddala n'ozannya kati nayita muganda wange kola okujja okundaba omulundi ogusoose okulinnya ku stage ate ya Kato Lubwama najja muganda wange bwe yandaba mukulu wange nangamba bannange okoze bulungi ye fani we yasooka ye fani wange yasooka that is very good nangamba okoze bulungi wandibadde obeererayo ddala n'obikolera ddala maama wange nanga sibyagala okakasa era ye nanganze era toyinza kundaba nga nzijjamu ebyo bithiyeta byo n'agamba kuba nze mmanye emize gyeyo wandibadde togendayo wandibadde okose tusimanyi na kusomero eyo musoma biki we muvaayo we mugenda mu bannakatemba bannakatemba ekigambo ekyo neŋŋamba ono nno omukazi kaaganya ate nze nakuzibwa single mother nga mukambwe nnyo neŋŋamba omukazi kaaganya naye mukulu wange n'agamba nze nja kukutwalanga n'okujjayo nja kukujjangayo ne tubeera waabwe nembeera nga bampa pati zakuyomba buli lwakuna nentandika nga tukola ewa Kato nga tiketi tutambuza okunoonya abantu bajje bw'oba onookulaba kuwa akatabo kalamba n'okatambuza n'oleeta abantu baba n'akulaba nembeera waawo nenkola kati lumu director ngamba naye tusobola okukukyusaamukko n'otandika okuzannya humor okisobola n'ova mu kuyomba n'otandika ozannya humor bwe yanteeka mu humor yali akoze muzannyo gwa red carpet ne tukuba omuzannyo twali basatu ababiri baafa for now baafa ebya firimu abaafa ebyaddala baali twali tukola nabo naye nga nze muwala omu nga nkola humor nga abalenzi ababiri betukola humor nga tuli basatu abakola humor mu production yonna ne tukola omuzannyo awo ne Kato n'avaayo n'agamba mwe baana mwe mugenda kuba era mukyali ku Royal Theatre fena bwe twava abasinga nga tatusasuza ssente mwe munoonya abantu ne musasula amasannyalaze n'amazzi nga sente endala muzikozesa mu kuba tiketi biki nga naye ajja n'alabako ku muzannyo n'abawaako n'agamba ono yakoze bw'ati awo munange siwe ntandikira okuzannya n'enfuuka owa ttabu era director wange oyo eyantendeka nakati muzannyo gwange gwe nayise addemu atutendeka at least that is very good kati bwotyo bwotandika ati bw'okuba toche mabege wake ewamwe eriyo omuntu eyazannyako emizannyo oba okuyimba oba okutontoma ewaffe baseeka buli wenkuba tochi wenti ndaba ddiini buli wenkuba tochi ndaba bahafidh buli wenkuba tochi wenti ndaba ba business women and men toyina woolaba muzannyi wa mizannyo so kati ekitegeeza ekyo gw'okitandise mu famire nze ndi yakikola maama wo yamala n'afuuka faaniwo kati yamaze nafuuka faani wange era nzijukira lumu nasooka nenewandiikira omuzannyo gwange ogwasooka bali baguyita Ntengereze ne mugamba maama jangu naawe nagamba ebintu byammwe byakiro bigana nakuntawanya kati ngenda kujja eyo ate ntuula awo naye nze munzikirize ndabe gwa misana ne mugamba maama bya red carpet emisana tuyita ku red carpet ekiro n'olyokutuula negutandika nangamba nja kulaba
oba najja yajja yajja kati nali we nazanya yanyumirwa naga bulijjo bibeera bwe bityo temukunama temuwemula bwe bwali obweralikirivu bwe ya ngera abeera ngamba byonna bikole naye nyamba tojjako akatambaala ako tokunama I know ne mugamba mama sijjera nazanya nakatambaala nga ne byenyambadde biwanvu nagamba binyuma nnyo mbirabye abo abantu bonna abayigidde nabalabye nga bafaani bo endulu ebekuba endulu ebeeraya kati nga mukulu wange bwamugamba gwe tenno olabye ogumu babeera bamukubira endulu buli muzannyo gwajja n'agamba kali agende mu maaso n'ebintu bye naye manya obulwadde buluma abeerawo buli saawa bwakujjukiza bwawulirayo omuyimbi eyafudde nga yafudde ki nomuga yafudde ki nga okakasa n'akujjukiza kati ye ng'abeera mu kutya naye kati ate faani wange kuba kati yantulya nawona nga agenda okole okay emizannyo ogwo gwe muzannyo gwe wasooka okwewandiikira ntengereze tutunuulire obreaking otya out kugamba oyitawo otya breakthrough yo gwe ng'omuntu ojja attributinga ku kiki ekyakujjayo abantu okutandika okumanya nga buli wooyita abantu basobola okurecognizinga nti yoyo emboozi z'amalwa etandika etya project eyo era etandikirawa ekigambo kivaawa twali mu zansanze wa Uncle John omuzannyo wagulabako ngumanyi nnyo zansanze tuli mu rehearsal nalaba ku theatre awo gwasemberayo ddala ku National Theatre yes gundi yasembera ulago lwasemberayo ddala twali wa Uncle John ne tukola nalina nakawera awo nze we nakolera ogwo omuzannyo omwana wo okumeka owokubiri okay netu kataliya nampita nali ndudde nga ndudde okuzannya nga ntudde oba emyaka 2 era Uncle John ye yababuuza yamaze okuzaala omwana azaala buli mwaka ne bamugamba nakawere naga aveyo nenobwa nakawere waleete wanaakaana tugenda kukola kati ndi muzansanze tumala zansanze ali yaŋŋamba ne Shamim wakomyewo ddala kati ogenda kukola ne mugamba ye ngenda kukola obadde oyagala ki naŋŋamba njagala tukole ne mugamba naye sikola stage nkola stage okujjako nga Uncle John yampise kuba nze Uncle John ne Uncle Kato balina engeri gye bambilivingiramu. That is good. Yes. Uncle John wano buli muntu wamubuuza oyo muwala ali ati akawala kange mukaveeko kawala kagaako ke kasinga okunzanyira wano so ne feeling anti awulira nti ndi wa mugaso gyali abalala nga owulira nti bakuyita naye tebakufiiringa so bwembere wa Uncle kubula kyakola bamalaga balina abantu bawe bafiiringa kati nga bwembere wa Uncle John mpulira ndi waka era yene bwampita nga ndi busy nti anziruka nengenda nenkola so nampita ali yanangamba twandikoze nno twandikoze netubaye ekintu kyetukola nangamba nendoza tugende tukole ku TV nemugamba nze nakowa TV nangamba tugende naawe nemugamba kale netugenda ku record netwatuuka ku record olwowa eri mu industry eri yenobezeye ekamocha eri kamocha netutuuka ku record naye nga tetulina adde ekipapula ate baali baagala mpapula baba baagala mmwe tugenda bugenzi tuwulira nti tetulina tusobola bulungi nyo tetwetaaga temutusaba mpapula temutusaba ki talent tugirina era twatukali ne tugamba receptionist twagala kulaba ku PD wamu receptionist n'atugamba mubadde mu mugamba kimwe twagala kumulaba nga bw'otwagala tuzze kumulaba ataliiwo ne musolekawo kyemulese ntugamba tetulina kyetuleese wabula tubali twagala tubakolereko ati aliya yali mukyala yali mwami receptionist yali mukyala ko ye n'agamba mbadde mwagala kukola kintu munnyonnyolamu awo tumugamba tuli bamaanyi nnyo ffe boolaba talent tugirina n'atugamba kati aliya tutuddewo kyatugambe kamala ogendayo ndaba aliyo bamusobola okulaba yenna aliyo reception yavudde olwo mwegeyageyamu awo aliya yagamba ki tuli kuliko Nigeria aliyaga era bano bannange batwetaaga nnyo kuba kati laba balina na Nigeria time eyo bateekawo ye TV tuba tugiwanise nnyo akyoga receptionist n'ayingirawo ati ne mugamba wano tebayinza tuwa mulimu kyokka ekyo kyoyogedde tetusobola kubeerawo yamuwulira okakasa n'aguma naga kituufu ebintu bino byemulaga mu budde buno bannamwe baba bakompitinga na bintu birala neyekaza nemugamba maama obadde ogambye
omukulu ajja tulabola naga nemuga kati tugenda komawo enamba za fezizo mutukubirako nga golabo obubonero 10 mye nemuga wantu tusobola kolawo oyo tajja gutuwa naga ekitufu nange kyenda bye tibajja gutuwa naga ne bade batwetaga ne tuvaawo ne mugamba tofaayo batulyawo abatugamba abamunu baagala abakozi Mun TV tatumanyi weeri tatumanyi bwefaana bagamba woli we tuli Idris yomu kuba director beyo TV munange nga tuwetu Idris Lukwago nkutumiddeko ne Keith Kanabi batugamba batuwa namba oba bintana Lubega batugamba mugenda kumulaba oyo tukyukawo tumugamba nga mukubira nga mugamba twagala otumanyi ffe nze Shamim ne munagali atwagala kubakolerako naye mutwetaaga kyekituufu kuba ffe tulina talent ffe tuliko ebyo mubyogera ku simu nagamba mbadde nsaba mbalabe ku Lwokusatu sawa 6 nakubira ali anga mugamba aba mu TV batugaye tubalabe ku mmeka ku 6 tutuka ku mu TV batutuuza olweriwa Makindye opposite KCCA Idris yantwala waawo ne Keith Kanabi tutukawo tutuula saa 6 7 nakubira omukyala mugasinga ziwera 9 tekisoboka naawe nkutidde gwanoonya omulimu munange yali abagamba saa 6 ziwera 6 7 mukubira omugandi singa ziwere meka 9 oba 8 nga tukyali wano tojja kutusangawo ngagamba amaanyi gano gavaawa nze ng'omutusala nnyo omuntu antuuza ne bwoba ogenda kumpaaki ekisooka siyimirira ku kkubo kiri munze siyimirira ku kkubo ekyasaga muntu n'antuuza okumala essaawa nga 2 oba 3 ate si onkubirako n'oŋŋamba abambi onosonyiwa okutuuza naye ndi mu kujja so omugamba nti tetujja kulinda bbanga ddene addamu atya ana mumpe eddakiika 10 nzije yatuuka mu ddakiika mmeka after the 10 minutes mba nakava ku simu ali ananga tetujja kukolawo kyokka kyoyogedde tebasaa gutuwa eri aliya yeyonoonayo wano gwoyonoonyewo awo ne mugwa dro 2 omukazi ezaawera 10 dakiika 10 yatuuka ne mugamba maama ekitufu tulemaganye tetujja kusobola kukola nemwawukana nga bakigwo n'agamba ntuuse ndi wano ntuuse ku boda bwe yatuuka ntimugamba ogenda tuwa emitwalo 88 take home mutuwe allowance 15 awo tujja tandika okubakolera then twetaaga okulambulako ku kifo kino tulabe ne wetukolera n'agamba kale kati tujja kubakubira ndooza lino munaaba muzze okukola lwe mujja n'olambula ekifo mwe mwayagala kirambulako olwo nga tetwagala kukolera mu kifo bwekityo tulya tuli b'amaanyi tugamba twavaawo twajja tutambuza bigere awo mpolampola nanga ekituufu mulabye omukyala tajja tuwa mulimu toddamu mutawaanya yadde omukubira enjogera yebadde mbi nnyo nemuga naye abadde atutuuzizza nnyo tubiveeko nagamba ye tufaaki lwaki tetukola ebintu byaffe netuteeka ku social media program tugikola tugiteeka ku social media gye twagala etuli mu birowoozo nagamba nze nina omukulu alinawo erinnya aliwo producer waffe nagamba alina erinnya lye twali twagala okukozesa lye tuba tukozesa nemuga alinnya kinagamba mbozi z'amalwa nemuga abasiraamu nagamba leero tuba tuganywedde tuba tuganywedde namugamba kale nagamba kati nga bw'omanyi erinnya eryo ebiboozi bino ebibeera ku malwa biba tebikwatagana onaleeta kino aleeta kiri tugyekolere program nemugaa tufaaki tugyekolere nga nze omukulu we waka alina kamera nemugamba twagala kukola program bweti tusaba tukwatako nagaa tewali buzibu omwami n'aleeta kamera mufuna kamera mufuna producer title mugifunye mufunye platform emugenda okuteeka project omukulu owange anko wange amanyi ebintu bya social media ne promotion ategera nnyo internet that is very good agamba ngenda kubagulirawo omukutu aguggulawo olwo mukutu ki YouTube Facebook ebya YouTube olwo tetunabitegeera yabitugamba awo ne tuwakana nnyo ti YouTube eteri naawe tofa nnyo ku bya naye obuvumu bwammwe buvaawa ffe ababiri n'ekibulye tuli bazibu nnyo era kyovaawe tubeera abantu baba batutya tetugambwako so mwe mwategera Facebook twategera Facebook katubikole tubiteekere atunyonyo abana YouTube ereeta ssente muga tuteeke ku Facebook twagala linnya tuteeke ku Facebook twagala ba TV bano betwasabye emirimu bategeere nti tuli bamuzannyo bagenda twenoonyeza nga tutandika tukwata tuteeka ku YouTube
tukwata program za fezi twambadde ovulo bwe tukola abantu bajagala kati batukoze program emu tumaliriza ovulo za mweza blue zali za orange sorry ya tukoze program awo tumaze tutuddemu awo mu compound za Bati Valley na tukwate wano kasikiti gwe nemugamba kakinanga tubere bajjana bajja nemugamba kale tetwalina script twakola ki ne tutandikira awo omukulu yakakwasa na simu ne tukateekayo nanja wali yangamba owange kasikiti katwatadde wakalabye nemugamba asinaddayo nangamba katambudde like simpitirivu nenja tukole nga tutandika busikiti bwe tuti obwembozi z'amalwa bwava obwabajjana bajja twakatandika na simu obwaddako twabukozesa kamera mu mbozi z'amalwa waliwo clip oba anti mu mbuzaabuze simanyi gwe nakubiranga oba gwe oba aliya waliwo ka clip ng'oli agenze mu restaurant n'asaba emmere bamuwa emmere n'agikwata n'enva nga temuli munnyu kati oli n'amugamba ng'ogamba otya temuli munnyu aliya ako yali akola kalango naseka nali nfudde tekali na kambozi z'amalwa kali kalango ako kalango kali kalango akantu ako kagoyinga so viral kwegambanga mu butuufu otuula ne weebuuza lwaki yandikuttemu lwaki waali kuttemu kakasa balina okukakasa nti nti omunyogo oganze nga nguwulira mwazanya erinnya Prosi Nakayiza ng'ate oyo muntu gyali twakolanga naye ku TV ku UBC bambi ng'amanya bwe mwagazanya gombe eyo project ya Alia bagiyita Nakayiza the landlord samanya gombi coincidentally so today wali ku mbozi z'amalwa project kijjukira oba episode kijjukira eya breaking through okuba establishinga eyo yennyini gye nkugambye eyabajja n'abajja ku kasikiti ke twakola nga nkaaba nti Musa afudde mujja wange najja nga naye akaaba amaziga ne gabula ne juse ekisiraani kya Musa okuba nti wali omanyi omusajja omuliko buwomu mba ndaba mujja nga azze atalese n'abaana ennaku we yabulira ate weeyongera nnaku ate eriwa kuba nnaku yali ya musajja nti aŋŋenzeeko daba mujja wajja ate netunuulira Musa ono bw'amayitibwe nga ndabira ddala sitaani bavuma omulambo omufuba mwogera birunyiza afudde mukufa kwate n'akunyirizaamu yali breakthrough yaffe so mbozi z'amalwa went viral mu diaspora mu Uganda everywhere nga buli omu kyayogerako abaana ab'obuwala bali ababiri so what happened to the project project twatuuka nga tukyetaaga okugyongerayo naye nga tulina character gye twetaaga ey'omusajja omukulu ne tumunoonyaawo n'asooka n'atubulamu ne tupozingamukko then ne script ne tugiraba nga tekyatambula bulungi tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange tuli ne Shamim Mayanja tutunuulira obulamu bwe tutunuulira obuweereza bwe mu biti ebyenjawulo of course that is ku TV social media ku stage nga kotadde n'eri emirimu emirala gy'akola so mwayimirizaamu emboozi z'amalwa nga tugira bamanyi ffenna abaliko ku set twali ba writer ate nga ffenna tuli bazanyi twagiwulira nga etandisa osikatira nga tekyatambula netugamba we can think of something else on the way so tujja kuleeta ekipya so ali atya ali bulungi how often do you hear from her every day that is very good it is funny but let me ask you ekigambo mboozi z'amalwa mwakipatentinga kiri copyrighted mwakiwandiisa kyammwe waliwo we twatuuka nga twagaana biwandiisa nga tetubifaako ffe naye nga producer batugamba n'omwami wange abeera ayogena agamba nno mwandibadde serious ne muwandiisa you never know kati tuli awo Madrata Nkiko bakola buseko balina bye bakiyita emboozi z'amalwa biki ne bakikola nga balina bye bagenda okikola naye si nseko buseko nabo nga bazitandisa ozikola ku online ne tulaba nga erinnya balinga abagitwala so ne tupapapapaawo ne tugamba naye erinnya tebalitwala ate bo ne baliwandiisa ffe ne balitujjako ne tupapapapaawo ne tukubira abakulu ne batugamba
muleke tusooke tukubire omuntu yenna twabo bali reserved bwe libanga teriri ne bwe libanga liri reserved nga tebaddayo registeringa ffe tuli reserving kati ate tukole ki tuliwandisizeewo so we reserved it and registered the name. Mathi Agents Services abasangibwa ku Awab Mall opposite Masengere bali ku level ey'okubiri. Bano bakuyamba okuzimbira, bakuyamba okumonitoringa, bakuyamba okufunira ettaka, ayagala farmland oberi okuzimbako, ayagala okuddukanyiza business ku ground gwali emitala wa Mayanja. Kwatagane Mathi Agent Services ku Awab Mall level 2 wojjo kubanga obasanga atenga yo Dushimez UK store ku Arena Mall Ensambia balese products ezakabi okuva e London, that is engoye ez'abaami n'abakyala, bakola ebintu ebyakabi, balina perfumes ezakabi, balina deodorants ezakabi, engatto, wallets, misipi. Nga tugenda mu Valentine waligenze n'ofunirayo omwagalwa oba mwami oba mukyala ekirabo ng'okijja ku Dushimez UK store ku Arena Mall Ensambia. Bekwate buli kimu kitambule bulungi. Tudde ku bwova bwe muyimiriza Mbozi z'Amalwa season 1 katugambe season 1 kati in line of art oli kuki nalitote zinabana kuyimirira nga nkola da kitonsazi wamutandika mu lockdown ne Jajja Bruce ubanze naita Jajja Bruce mu art yali ali mbiti bibiri yali afuna colgate n'amuteeka kuno baba teka ko yali ateekako ati obyogera oboyo dona ye brand y'abantu bayinzoga buli jakola bwate so aina bya mukusooka nali mmanyi nti envizi mujjira ekiro ng'agenda zanya ku macha mwagala nnyo is a good man nange mwagala nnyo is my fan so nga tuli ba neighbors tusula wamu ngewe nsobola kwambukawo bwambusi mu lockdown nga tetutambula nnyo cameras zina mu nnyumba so ne mugamba tusobola okukola nze nja kuwandiika tukole ne tutandika okukola abantu ne babyagala bye twali tukola netambula da kitonsazi nezigulawo ne channel YouTube channel era ntekako ebintu bingi because ndaba byo bikyagendera ddala mu maaso. Kitonsazi muzannya ku ki? Kitonsazi tuzanya ku family maka mulimu love abakazi bwe beeyisa abasajja bwe beeyisa abasajja families engagga bwe zeeyisa abaavu bwe beeyisa empisa zaabwe n'omukazi gwe wasanze n'akwekwanira bwe yeeyisa mulimu ebintu bingi naye nga specifically relationship engeri relationship buli omu bw'asobola okuyisa munne. Okay. Kitonsazi Mbozi z'Amalwa kati gwe aina experience mu kuteeka emizannyo ku mikutu. Kijirako advantages ki era kijirako disadvantages ki? Because buli omu alina targets za njawulo, waliwo agamba nti omuzannyo gwange njagala kuguzannya ngende mu theatre bagulabe nkomaawo. Omulala n'agamba nti njagala nguzannye nguteeke ku TV. Omulala n'agamba nti nze ngwagala ku YouTube kwokka. Kisinziira buli omu bw'akyagala ekintu kye naye nze okuteeka ku internet mulimu ebirungi n'ebibi. Okuteeka ku internet for now ngaba dramatists nti abantu we tubayita mu theatre ennaku zino babadde tebakyajja mu theatre nga balowooza nti theatre yagwa so nga twagala otuteeke eno tubalage nti ba dramatists tukyaliyo and we are still doing it good. Naye ekibi ekirimu nti abantu babeerawo n'aganja kubalinda mbalabire wano ku mukutu. Yes nti bwe tunamuyita ate mu theatre ajaga kasita ne wali nkola ki mbalaba. Ekirala ffe kitulumamu nga ba dramatist nti twagala nnyo abantu bajje batule mu theatre alabe story. Olugero olwo lwonna bw'ati aveewo ng'alina kyayizeemu alina kyapiikinzeemu okusinga ku internet. Naye nti kati trend eriko nti abatali atasobola kujja kundaba ku stage asobola kundabira ku internet namanya ate internet kati etuvuga speed nti ekuwanikayo mangu n'okusinga theatre bwe yandikuwanise ba Uncle Kato baba bamanya mangu ku stage wali naye kati ffe ate batutegedde nnyo ku internet. In terms of monetary value kibeera kitya ennyingiza how do you ofunamu otya in terms of kuteekamu kati ffe okuteekamu nze kati kubanga kyeteekamu si kyenfunamu. Yes kuba nze nti tuteekamu nnyo nti ffe tukwata cameras nga 3 noziteeka ku set abantu abazo olina obbawa sente olina okuprovidinga ebyokulya ku set ate nga olina kasiti nene
olina okusasula editor. At the end of the day abantu baba nga tebaviewinze bulungi oba n'aba kuba nti okitambuza bulungi nti kikutteyo nze okwekanga nga ne sente ziva kuwa omwezi tezivaayo because of that passion nze nina ekirala kyembalamu ekitali sente ya kiba kinkolera naye monetary wise for now tekinabakola. Tutunulire bakitonsaazi ono omwami Kitonsa ye bosi wammwe yenna nnyini muzannyo waliwo omwami gwe bayita Kitonsa omumanyi ye gwe njogerako simusisinkanangako naye owulire nali ndabyeko nga mu saga ya Grace Khan ne Kitonsa nali nkyakola amawulire nali omu kubaamukuba kutya nali omu kubaamukuba ku story yaabwe bwe yavuga ayogera nali omu kubaamukuba omwana ono yes nali omu kubaamukuba nnyo era nkimanya ekyo kyo tekisobola kumuva mu mutwe yakyanzijukirako ekyo kubanga oli mukyala munno awo mmanyi abakyala bayinza okuba ne bakwasa omutwe namukuba kate tumufiireko twalina aliya twamukuba nnyo I see you so ye bosi wakati simanyi na gyabeera nze by the way you guy simumanyi naye namukuba simumanyi naye nze nakuba muntu yamanyidde mukyala nze kuba nze nyingira mu lutalo nga simanyi nnyo gye luvudde naye so oduyingiramu nenyinikiramu nobeera muli nolowooza nabadde manyi lutoja notandika n'okuwa amagezi mu lutalo nti kati tudde eno kati tuyimirire mpaka gwe yalutandise ojja n'olinyinyonnyola bulungi gw'otandikirawo tebakuhayalinga gwe ofunanga lutalo nga lukulemeredde nonga nti tandikira Shamim nze nga ibula wano wenkomye mbadde nsaba tandikirawo sijja kubuuza lwatandikidde awo wenyewe njo tandikira ojja binnyonnyola ku lugendo tubeereyo nga tulowooza omwami oyo yabawa idea mutandika omuzannyo mukwano amanyi n'okuwandiika emizannyo oyo amanyi kye bayita okuwandiika omuzannyo so tutuula ne tuwandiika script era namusanga ne mwebaza ate otya webaza muntu mukyamu nawe nedde baba si bwe batyo kujjeeyo ku bluetooth okuzza eno namusanga ku kisaawe kya KCCA waliyo corporate league sigenda kwerabira ne mugamba kojja ate watandise project eno manga naga ndi ate kino kye waleese kibi nnyo wallahi nga ntya Allah yatonda eggulu n'ensi kojja Kitonsa waŋŋamba ibula nalabanga mu butuufu kyetaagisa sitaani wallahi Allah nga ye mubeezi wange nange tolimba nze nkumanyi wallahi billah nga ntunudde mu kamera eno naye bambi takirinamu yadde omukono namwebaza because one nalaba project nali omanyi YouTube eba ne pages ze kusuggestingira inga Facebook ne suggestinga then ne subscribinga na subscribinga lwa bintu biri ebi one mwe mbamanyi ndi fani wa mwe nyomba agala nnyo two erinnya Kitonsa ne nditwalira we wa muganda wange Kitonsa oyo ne ngamba nti wano ndi waka bambi nenyiga akadde era bwe namusanga ne mwebaza era wallahi nga sirimbye nanjokya kulaba bintu byaffe zitaliwo 1%. Bambi takirimu yadde in fact n'okutuma Kitonsaazi kuba nze nali ncunya musajja nga ncunya Bruce olasira ya Grace Khan ne ngamba musajja ati bagenda omumanyira abantu getugenda kutuma Kitonsa ne ngamba kati ono obutaloza tuli kuye atumeza Kitonsaazi fene tukyusa ne SP ne baba agenze mugunta tasobola nkola ki kugamba nti yeyiye kati kucunye gotegeere mwagala kolanga omuzannyo gwa Lawrence ono Sir Lawrence ogwa Lwasa bangamba mukama wange Lwasa yekyanga mukaawo ne bamugamba toyina bwannannyini kulinnya kubanga linnya lya kika ate aba yeekoza ali mu kimukolera kati tolaba nti oli wamusanga n'akwokya ng'alaba bimukolera nefe ababikola tatusanga nga nako naga nti bannange anti mwe director wammwe waawa amanyi baba wandika emizannyo batuula batya naye bawandika emizannyo batunula batya tunulamu nga abawandika emizannyo mweno kamera tuba serious nnyo ate nze bwe mba mpandiika mba muzibu nnyo owandiika ddi when is your convenient time for writing sirina bwe mpandiika buli wembeera mbeera n'ekitabo ne pen buli wembeera
mbera n'ekitabo ne pen kyendowoozaako bwe nti wenkiwandiikira okuba mmanyi okubyerabira. Yes. Ekirala nze nsobola okujja ku set nga nawandiise episodes 3 nenva nga tukoze episodes 15. Ng'esigade zonna zivudde mu mutwe. Awe essaawa eyo obwongo obeera bwesera. Yes. Bwe mma ntandise awo nga bashootinga buli kimu kiba kijja mma mpulira kiflowinga. Abantu ababalaba gwe n'aliya n'abazanyi b'emizannyo abalala bonna mu ggwanga Uganda basobola omubuuza oyo omwagalako ki n'agamba nzanyira bulungi naye nga bw'omutuula okuki wansi akinnyonnyole kimulema. Tutunuulire gwe ng'omuzannyi w'emizannyo strength yammwe amaanyi gammwe galiwa okukaptivatinga obwongo bwaffe n'emitima gyaffe fe abalabi n'abawagizi? Ife amaanyi gaffe kati nga nze personally nze nga nze bwe nkola skit yonna nga bamaze ogyeditinga nga bakamala ojja uploadinga bwe bati nze nsooka ogiraba. Nze nsooka ogiraba ndaba ensobi erimu ndaba oba nnaaseka. Bw'otaseka? Bwe siseka ntya era nenkubira manager nemuga sikiti eno mugiteekemu amaanyi nze tenkoledde. Okakasa? Yes. Naye mmanyi obiraba nenseka nempanika n'okugulu ne mugamba ne bana aba tebasese basaaga nze nsese. Vaawo ate gwe lwaki oba weefaako than ffe b'obizannyira? Anti nze faani asooka nkakasa bukakasa biba binnyumidde n'enseko okamala obukamazi. Muyina kuseka bw'otaseka ebizibu by'olina mba sisobola bituukiriza. Waliwo abantu nga balina stress y'amaanyi nga ne bw'onooleeta ekisesa tajja kuseka. Mushegera nze era oluseka mmanyirawo era mbakubira kano kagenda kuba katabbu. Kati nga script empya gye nnina ya Serinya Akala Amatendo buli wenjiraba n'enseka ngamba gatemufaayo kano katabbu era singa siseka nga mukateekemu amaanyi kaba keetaagamu essaala. Naye tulina kuba bafaani baffe abasooka. Tuba bafaani abasooka nti Ibra awulira bwe yakoze programu ye yamunyomedde. Akakasa nammwe abalala mujja kunyumirwa kuba ye yanyumiddwa ye faani wa asooka. Gw'aba tanyumiddwa olina ebizibu byo Ibra byatasobola kukola ki? Kugonjoola. Okitegeera wali abantu stresses balina tetusobola kituufu basesa. Okitegeera ffe bafaani baffe abasooka. Tutunuulire skit ogiwandikira how long? Skit ne episode byawukana. Kati waliwo drama skits zino zetukola nenzia netayeka skit wano ku TikTok nenkakubayo akamungi yanakayiyo olumu nze skits ezisinga siziwandiika mbeerawo nengamba njagala tukole akantu kano kagenda kutambula bwe kati katambule bwe kati panchi eri bweti tuzimbe bodde wano nga twogera. Skits zitera nnyo ziwabudde kuwandiika. Series zange zempa obudde nempandika episode storyline nejiwa abazanyi ne skit zitera nnyo ziwabudde nyinza kubanga ndi nga Ibrahim tukoleyo kano tuteekayo ku TikTok. Okay. Omuzannyo gwo gwasooka okuwandika baguyita Ntengereze. Wazzaako omuzannyo ki? Nazzaako omuzannyo baguyita Enkweza Sembuusi. Gwali ku Bat Valley Theatre. Bwe nagumala ne mpandiika mu Ntengereze full series. Full nga seri namba nene ngeri broad nenjiwandiika nenjiteekaawo. Enkweza Sembuusi nga yeetaaga ssente empitirivu nayo nenjiwandiika nenjiteekaawo nezamu nempandiika Kitonsas it is a seri kwanti abantu bagitematemamu naye ina storyline. Kati nazemu nempandiika Serinya Akala Amatendo netuddamu netuwandiika n'omuzannyo gwe gumu gwekigenda okuleeta. Okay, tutunuulire the latest project you're pushing gy'ogenda okuzannyira abantu plus your people bagiyita batya? Namukwakula the resentment. Namukwakula. Title zino amannya gano gemuwa emizannyo gino mugayiiya mutya? Amanya tegayiiya kusinziira ku storyline kiki ennina muli na muntu ono main character wange gwe nfokasinzeeko. Kati bwembanga ekyo kati nze simanyi Luganda bulungi olw'amaanyi olugumidde nembuuza ku bannanga bwemmanyi nti oba nti wano awandiika ngero oba ono aludde mu art nenzija nemukwako nemugamba njagala ku omuntu ng'ali bw'ati mu Luganda olutuufu bamuyita batya bw'akimpa nze nga nkiteeka mu Luzungu. Okay, kati tutunuulire project eyo Namukwakula officially ogiwadde abalabi 10 March. 10th March. Yes. That is where?
Theatre La Bonita. Inshallah. Basebo ne banyabo ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu omwaka 2023 inshallah tujja kubeera ku Theatre La Bonita wano mu Kampala. Omuzannyo gw'omukyalo ono Shamim Mayanja ne bannabalala bangi omuzannyo ogumanyiddwa nga Namukwakula. Ng'ennaku z'omwezi 10 March mujje mubeerewo mu bungi. Tuyina endaga mmeka? Lumu. Tutandika saa 11 na red carpet. Tuyina kawe ebintu bingi bigenda okulagibwa ku screens. Then tugulewo sawe mune kitundu tujja kuba tuguddewo. Okay. Tutunuulire emizannyo gino bwe mugizannya kati gwakoledde ku internet. Theatre. Mulowooza mukulaba okuko kiki mugenda okukola okukomyawo abantu mu theatre? Kino kyennyini kye tuliko nti bwe tubaleeta mu theatre tubawe kye baabawanga. That is good. Tuleme kweyisaayisaako nti bweba story ya kino tugiyeyo abantu bano tubawe. Balabanga omuzannyo essaawa 2-3 kati tuzannya ne tujja tetulina maanyi tukozese energy eyo abantu bano tubalage nti theatre ekyaliwo. Theatre is still alive. Ekirala tetugattagattamu nti twayise bazannya tetuliko abayimbi tuliko ba comedians. It is drama. Let it be drama. If it is comedy, let it be comedy. If it is a musical show, let it be a musical show. Tine bwana abamuyimbi ajayimbe na yayimbe live ngate ne kyayimba kigenda n'omuzannyo gwaffe. Yeah. Yes. Shamim jatu tunulire ebulaya abazungu asobola okubeera n'ekitone ky'okusamba omupiira n'atandika n'atuuka time n'asoma n'omupiira ogwo n'aguwa obudde. Mmwe nga artist mutekinga time okuddayo okusoma ebintu bino okugaziya obwongo bwammwe. Yes. Mariam Dagire yakamala okutikkira wana abaana last week. Yeah. MDD Makerere batikkira. Tikkirayo ddala. Oyinza okuba oli writer naye n'otuuka n'ogamba nakembulamu wano. N'ogende wa Uncle John ng'agamba mwe ba writer abali wano ng'ali mu kusoma script. Mwe ba writer abali wano bwema nkola kino nkola tane mwena olumu ne mubeera stuck nagamwe muddeyo musome. N'owulya ng'akuchallenge. Engeri gy'akyusaamu bw'ati nze sina kiyiga kukikyusa ebimu byetaagoddeyo kisome. So tuddirayo ddala ne tusome. Gw'otuuseewa ku nteekateeka eyo? Ey'okuddayo kusoma. Next year nja kuddayo okusoma. Inshallah. Okay. Extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrake Mukasage manya gange. Tunuulira batutumufu mu biti eby'enjawulo mu ggwanga Uganda. Tuleeta ba celebrity bamwe mu biti eby'enjawulo ne babanyumiza obulamu bwabwe n'emboozi zaabwe okutwaliza awamu. Omukyalo ono mukwano gwange omukyalo ono ndi fan we era ndaba nnyo emizannyo gye ku social media wano ne wali. Tukyalina obuzibu buli bumu nti bbeeyi ya internet ekyekanamye mu ggwanga Uganda. Naye nga twali badde ffe abasookerwako kubanga tulaba ebintu bino nga tuzimbira ku muwendo gw'Abannayuganda. Ne tugamba nti Bannayuganda abakozesa internet bwe babeera miliyoni 10 kitegeeza Shamim bw'ateekayo project ya Namukwakula n'agiteeka ku internet oba the kitonsaazi ajja kufuna million views nga 2 oba 3. Kitegeeza wideninga her scope, kitegeeza wideninga monetary gundiye, cash inflow, kitegeeza ne viewership bwegejja naye ng'omuntu amanyikwa. So kitegeeza ebintu bingi nnyo bakama baffe bekikwatako tetugenda kowa kubasaba emiwendo gya internet gikendeeremuko abantu batulabe. Ensi azikuze na lwaki tubeegomba mu bya internet n'enkozesa ya internet n'obuyiiya nga bayita mu mayengo y'ensonga nti eri nti bagenze basala emiwendo gya internet ate ne bagaziya ne coverage ya internet. Tulina ebitundu ebimu mu ggwanga Uganda nga n'essimu eno bweti bw'okuba teyitamu kitegeeza nti wa internet ate totawaanirako ddala kubanga ab'essimu bano mwe abaprovidinga internet ne balaba ebintu. Bannayuganda babadde so creative bakoze ogwabwe bakulembeze b'Abannayuganda mwammwe mukole ogwammwe buli omusala emiwendo gya internet abantu bajja kulaba ebintu bino bajja kuwagira abaabwe bennyini. Bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja balaba nnyo ebintu byaffe because omuwendo gwa internet eri bagusala ate ne internet nebunyisibwa. Kyova olaba nti
Shamim bw'ateekayo akantu kamu bwe kati akambozza amaloba kitonsaazi essimu zasooka okufuna zifubutuka mitala wa Mayanja haakano ke wazannye kalungi haakano kalungi yange oludde okuteekayo neffe wano e Kampala olaba akantu nga kayiseeko emyezi 2 akakunyumiza bunyumiza nga wakakola dda oyisibwa otya nga nkukubidde essimu ne nkugamba akantu ka myezi 3 emabega siyisibwa bubi nkugamba bugaya nako nno kakadde labako ne ku bupya so embeera yeyo okutwaliza wamu how does it feel to be self-employed? Because kati oli self-employed. How does it feel? Kinyuma. Oyinza kinnyonnyola otya omuntu ali ebweru yatulaba? Buli muntu ali eyo saba nnyo Allah akuyambe weekozese. Kikulu nnyo. Kuba oba ne programu yo. Era bw'aba akuyambye ne weekozesa kimanejingo kikipinge. Tovaayo ate ne baddeyo ne bakozesa. That is good. Era na muntu yenna ayagala okujjayo eyo mu kwekozesa ate akozese mu lwanisi omukkiriza kuzza gye wava okwekozesa kunyuma. Tutunulire tetusobola kuvaano nga tetwogedde ku bizinesi yo. Oyina bizinesi oli mu ngoye fashion osangibwa wa yita abantu edduuka liri ku Sapolo Road Makerere bw'ova mu bitalawe bya Ches ojja kuba oliraba edduuka oluva ku mafuta ga Oilcom liri ku kkubo bwe liti litunda ngoye waliwo ekizimba okuli essomero baliyita Misidi ova ku Misidi waliwo ne kalinawe eddaka eyokusatu yakwendi litunda ngoye ziri decent siza abasiramu but decent clothing omuli skirts dresses n'ebirala ez'abaana n'abaami kw'ossa ne perfumes ensawo biki baliyita batya? Baliyita Mimi's Glamour Palace. Ku social media bakufollowing batya? Ndi ku TikTok, lidi ku TikTok, Instagram ne Facebook. Wow, that is very good. Mugende mu supporting at the end of the day because twagala abantu bano babeere nga basurviving by all means. Fani wono ojja kunyumirwa nnyo okusigala nga okyamulaba ng'omulaba. Waliwo embeera eyogerwa ennaku zino tukoye okusondera abatutumufu kati obutasondera mututumufu bw'owulira nti ayinawo bizinesi gy'ataddewo gw'oba osookera ddala eyako okusondera abatutumufu gw'oba osooka ogenda omuwa essente kati bw'olivaayo n'olaba nga yazirya bubi era gw'oba osooka okutunnyonnyola ndize nagulanga awo engoye ewa Shamimu ng'era olina n'ebikakasa tolimba ojje mu kamera ogambe nti Shamimu oyo ayagala essente bwezi ne sijja zimuwa nze nguze engoye okuva January paka December bw'oba togulangayo extra digest mugoba nsonga. Shamimu tugenda kwongera omunoonya ahead of her show eya 10th March 2023 ku Theatre La Bonita mu Namukwakula naku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu 2023 ku Theatre La Bonita wano mu kibuga Kampala tutandika na red carpet mitwalo 5 ku 10 inshallah. So tugenda kwongera omunoonyako ahead awo maaso nange inshallah saba Allah ansobozese nja mukyaza ku koona one Friday ajja abulira abantu because fa balina okusooka okusupportinga abaffe then abebweru batulabireko. Shamimu obubaka bw'obusembayo eri bannayuganda tudduke? Obubaka bwange obusembayo eri bannayuganda tuwagire nnyo bannayuganda bannaffe olwo tujja kugaana okuboogerera tuwagire nnyo ebintu bya Uganda nti don't criticize nga tompagirangako tulekerawo tulekerawo criticizing nti ebiki bino bannange ye leero biki ono byayambadde mulekerawo criticizing bannayuganda bannammwe be muyita abaserebo bammwe naye ng'ate oyagala musi tuleme kubassa abaffe malamu amaanyi nebyembadde nsuubira okukola ebipya mba sikyasobola bikola kuba comment embwe tijjokola ngo oyagala kunsala ntwakwaffe tuli bannamige ntima gyakaluba muli muki bannamige abakyala bannamige n'abaami bannamige tetugenda naye waliyo abantu nga bakatandika okuyingira mu limelight eno n'okola comment egi n'atadda n'abivaako najja ngambadde akagoye biki bino byoyambadde naawe ye kano bakajjeewa interviewinga katya kano kapya kiki ebintu ebyo mukola ekisooka omulimu gwakola tosobola gukola totryinga nga nako yadde okola ekyo kyakola tomuletinga down you can support those people now we don't yes olaba bansupportinze let me continue kankyuse wano naye bwe munaaba tembasupportinze nga mwagala baletinga down naye tajja kulaba nsobi ezo ze mwagala akyuse support your own nga temunaba kusupportinga byewalala naffe tujja bbawo ekirungi ekyo kye mwagala.
Thank you so much. 10th March, Theatre La Bonita 2023, Namukwakula. Inshallah. Sigenda kubanga suka onako olwaleero njagala kwebaza Shamim obudde bwampadde. Nja kutumira tiimu yo omwami oyo abeera ku kamera yo. Musajja mukaka munyo musiraamu wange oyo bamuyitaani mpozi? Bamuyita Ibrahim. Ibra nkutumiddeko blood. Waliwo n'omulala akuba ebifaananyi byo. Omulala era naye abeera ku kamera. Ntumiddeko Aliya, ntumirako Jajja Bruce. Jajja Bruce nkwagala nnyo muganda wange. Oyina ekintu kye wankolera blood nga kyakabi nnyo. Nsaba Allah akuddizeewo. Njagala nnyo bannayuganda abasubscribinze ku mikutu gyaffe. Ate era ngamba abantu musubscribinge ku YouTube channels zonna ez'abannayuganda. Osobola okubeera ng'oli subscriber wa Ibrahim Mukasa ku extra, no subscribing ku The Kitonsaazi, no subscribing ku Mboozi z'Amalwa, no subscribing wa Jajja Bruce, no subscribing wa Alan Cruz, West Before, nobeera nga tolina kyovuddeko. Gwe muntu omunga gwogenda n'onyiga akade wano newali kuba supportinga kikyo. Yeah, so let us empower ourselves. At the end of the day tujja kunyumirwa ekintu kino kubanga ebirungi biri mu maaso ffenna gye tulaga. Special thanks to Idris Lukwago, Daniel Mugoya, Keith Kanabeto ne Senabulya. Ntumira omuyimbi wange Pius nkwagala nnyo my brother. Ntumira Oma Africana naye muyimbi wange muyimbi muto. Be bayimbi bensazeewo nkole nabo 2023 baana bato. Bana babulenzi bayimba bulungi nnyo bakakamu bwe mbaleetanga eyo gy'oli toggwamu ssuubi beera ng'owagira buwagizi tombuuza bibuuzo bingi nnyo mbuuza ebibuuzo bibiri ku bo then owulirize musiki waabwe tombuuza ate bano ate biri so nja kwebaza abavujirizi abateeka ssente mu programu zaffe eno nja kwebaza aba Dushimez UK store ku Arena Mall awo Ensambya balese products ezakabi ez'abaami n'abakyala ebikumba ebyakabi bekwate buli kimu kitambule bulungi. Njala kwebaza Mathi Agent Services ku Awab Mall awo second floor. Bano nga batunda ttaka bazimbira abantu ba overseeing business z'abantu mu ggwanga Uganda nga gwoli bunayira bekwate buli kimu kitambule bulungi. Njala kwebaza Roast Coffee Academy, njala kwebaza Sun Cargo. Sigadenze Ibrahim Mukasa, Allah abankuumire mubere bulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.